Ebyentambula bisanyaladde ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbarara ku kyalo kya Waggoonya mu disitulikiti y'e Lwengo akabenjedde kabusa bwe kalese abantu abasukka 10 nga bakiridde ezirakumwa ate abalala ne bagendera ku bisago. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, emmotoka 3 zeenyigidde mu kabenje kano. Takisi ennamba UAX 7M5G etomereganye ne bbaasi ya Global Coach ennamba UAU 7M0U ne loole ekika kya Fuso ebadde etisse omusenyu bw'ebadde eva erya Ntonde. Kino kivudde ku muvuzi wa takisi okwagala okwewala ente ebadde esala oluguudo kwe kukoona bbaasi ne loole y'omusenyu ssaako n'omuvuzi wa booda abadde yeetisse ennyaanya. Gye buvuddeko obubenje bwa bbaasi bubadde bukendedde olwa poliisi y'ebidduka okwongera amaanyi mu kikwekweto kyayo ekya Africa Salama ng'abavuzi b'ebidduka babadde tebakyavuga ndiima mu biseera by'eggandaalo era ng'obubenje bwa bbaasi bwali bususse nnyo omwaka oguwedde wakati w'omwezi gw'Omunaana n'omwezi ogw'Ekumi n'ogumu. Grace Nantale Kakooza, KTV, Amalindilire.